Omulenzi yafiire wa Spice Dana ayongedde bizaala famire ye egamba nti yali saddaka bwiino omulala bamuggyeyo bibino tubireese ate ebyalumbuye Fred okubeera nga yegatta ku National Unity Platform n'amawulire amalala mangi nnyo gabera wano okako Clarity Source 256 ne mugawago omulungi okola kyamaanyi nnyo okubeera nga otugoberera. Please subscribe bwe yakasa okulaba videos zaffe, notification bell tugyerabira, comment section ebeerawo wansi awo ate ne tubeera nga tukuwa information etambudde ku ba celebrity mu kaseera kanene njagala tutandikirawo mu mawulire naye nga amawulire agaliwo go si malungi nnyo ewali ku kibiina kya National Unity Platform ate n'ew'omukyala Spice Dana. Katutandikirawo Spice Dana munnange twakutuusako story gwe atagiraba tukusaba ebintu bino obigoberere ddayo noonye story za Spice Dana eziri ku channel eno zirabe wojjobera nga ate obigoberera bulungi. Omuvubuka yali wa myaka 27 yafiira mu maka gano bo ne bagamba mbu byono yali mubbi eyajja n'abuka n'agwa mu kikomera kya Spice Dana ne bamufulumya nga mulamu bulungi naye ate abantu b'ekitundu be bamukuba ne bamuleetera okubeera ng'ava mu bulamu bw'ensi. Famire y'omugenzi egamba omukyala Spice Dana yali amanyi bulungi nnyo omutabani ono era bo bagamba tekisoboka kubeera nga yatuuka okubwa bw'atyo ng'abantu bano tebavaayo kayana. Embeera eriwo eri nti famire y'omugenzi evuddeyo n'egamba mbu omu ku baganda waabwe yasobola okukebera omulambo gwa muganda we n'alaba nga kwaliko misale egy'ejjirita ekiraga nti yali saddaka ate era n'agamba mbu yaliko ekiwundu kimu kyokka ate omuntu akubiddwa mob justice abeera asuubirwa okubeera nga aliko ebiwundu biyitirivu nnyo. Kino kireeta kiwana eno ekireetera abantu okulowooza nti omukyala ono yandibeera nga yajjawo obulamu bw'omuntu ono okubeera ng'akola saddaka. Omuwala ono muganda w'omugenzi ffe tetwogera byanjwanjwa yagenza mu maaso n'atunula mu cameras n'agamba mbu ye yafunye ne audio eva ew'omukulu Jacob Omutuuze ono mukozi wa Dembe FM. Sinzira ku Ketra muganda w'omugenzi yayongera n'agamba nti DJ Jacob Omutuuze yamugamba yalaba Spice Dana ne muganda we mu campaigns. Jukira Jacob Omutuuze yesimbawo era n'ayitamu mu campaigns yalabanga nnyo Spice Dana n'omugenzi ono omulenzi yafiira ku kikomera kye. Ebintu bino bijja biranda twakusuubiza okubeera nga tubigoberera. Omukyala Ketra ayongerako n'akakasa nti omukulu ono Jacob Omutuuze yazzeemu n'amugamba n'omugamba nti Spice Dana yamulagako ka footage akamuganda we nga bali mu nnyumba ne Spice Dana. Ekitegeeza teyali mubbi. Omubbi ayinza atya okubeera nga ate nannyini nnyumba yali abaddeko ne footage w'omubbi oyo. Ekyo kyewaliwo kiba kiraga ekitali kirungi yadde. Mu kaseera kano Ketra ayongerako n'agamba nti ne mu kuziika muganda we ng'amaze okufa waaliwo abantu abali bamugamba nti Spice Dana ayagala kwogera nammwe ku kufa kwa muganda wammwe ekibaleetera okwebuuza waaliwo ekintu kyonna Spice Dana kyali ayagala okwogerako muganda waabwe ng'amaze okufa. Ketra ono ayongeddeko n'atutegeeza nti ye yagambibwa mbu Spice Dana yali agezako n'okusindika abantu ab'enjawulo bakole enteeseganya bino ebintu bibeere nga bisirikirwa naye ate bo basazewo banoonye obwenkanya bwa muganda waabwe. Beemulungizinyiza nnyo ku ngeri poliisi gyekwasaganyizaamu omusango guno ne balaga nti they are not content n'engeri poliisi gye gukutte mu mwezi guweze mulamba ng'omulenzi ono mu myaka 27 amaze okufa. Bagamba bamukuba mob justice. Family egamba yatuukawo ku scene tewaliwo yadde bulooka eriraga nti muganda waabwe yali akubiddwa mob justice. Ebibuuzo bingi ebijjwa mu mitwe gy'abantu naye nga answers zibeera ntono. Omukyala Spice Dana tannaba kubeera nga avaayo okubeera nga ayogera ku nsonga eno yadde okubeera nga agenda ku poliisi. Naye ate omukyala ono tumusuubira ebbanga lyonna kubanga si mukyala muzibu nnyo ajja kubeera nga ate avaayo agende ku poliisi abeko nekyayogera kubanga ye mu kaseera ako agamba teyaliiwo. Ate ebintu ebiriwo ye bambi tannakubeera nga agamba nti obasaidye eno obasaidye katulinde ekinaava saidi eyo f'omulimu gwaffe aba Clarity Source 256 gube gwakutuusako information ebeera etambudde byonna byonna tujja beera tubikuwa tovaako okunokunako bibeera ate nga tuzeko ku saidi ya mwana muwala Rachel Ray. Munnange ebifaananyi ebituuse ku deski yaffe kiraga nti kyandibeeranga omukyala Rachel Ray n'omukulu Zambali Blasio Mukasa owa NBS balabika baakoze omukolo newankubadde nga bikyali byankukutu nnyo okwawukana koko ku mikolo emirala gyonna gye tuze tulaba. Ebifaananyi byafulumye naye ffe nga wotumanyi ffe tweyama okubeera nga if it's all about celebrities tubikutuusaako era olwabadde olubifuna ne tugamba nabyo katubeere nga ate tubikuwa. Munnange newankubadde twagezezaako okubuuza ku muntu w'omunda n'atugamba nti kyandibeeranga ekintu kituufu nga woolaba nti neera omukyala Rachel Ray yataddeyo nti love is a beautiful thing era n'ateekako ne wantu wamu yalinkingidde okulaga nti omukulu Zambali ate babadde bayinako enkolagana ey'enjawulo gye babadde batuuseeko. Naye katulabe binaakomawa yabadde music video oba bali mu byanjwanjwa nga obimanyi ennaku zino omuntu wabeera ayagala
like obanga ate afulumya akayimba akapya n'afulumya akantu ngako indeed kabeera kalina okubeera nga ate katrending katulabe gye binaggwera fe omukulu Zambaali n'omukyala Rachel katumuyita Rachel Zambaali tujja genda masate tubeere ng'ekyo tukirabako nga tukyali ku kyemikolo ebifaananyi bya Desire ne mwana munne Levikson nabyo twabifunye mu bujjuvu era munnange balabiseko mu vidiyo y'omukulu amanyikiddwa nga Rage nga bali omwo beeyagaliza naye nga ffe tubagamba tetubayinaako buzibu akagambaako bakayita yoya akayimba ako lyerina bye bakawadde naye nga katubasuubire nti neera ebintu bino uniform tetujja zibawa kubanga abantu bangi ate abalinza okulaba relationship eno enaggwerawa eyo nayo kankugjeyo munnange nkutwaleko ku side ya National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mu kaseera kano wetwogerera ebintu bino nabyo birayika bituuseeko nebikaluba kuba omukulu Lumbuye naye afuuse mulala oyinza okubuuza ki ekigenda mu maaso omukulu Abitex Promotions yavuddeyo n'alumbagana Lumbuye n'amugamba gwe Lumbuye ebyama bye tubimanyi ogenda mu maaso n'okuvumaganya Katikkiro ne Nnaabagereka ng'ate obiraba ebintu ebyo oyogera kabaka waffe mu ngeri etali nnungi ekintu ky'okola gwe tokikola nti oli blogger wa NUP oba oyagala kulaga bantu mazima wabula ky'okola oyagala kuttattanya linnya lya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muneeno mu Buganda lwansonga okimanyi omusajja oyo ayina nnyo obuwagizi mu Buganda n'olwensonga eyo osaze okwate ate ewali obulumi obulungi lwaki bannayuganda abakatugambe Abaganda balina nnyo omukwano eri kabaka waabwe n'olwensonga eyo singa omuntu avaayo ng'akuba kabaka ng'ate ayambadde ebyalo bya NUP ekiba kitegeeza nti NUP yonna evumaganyiza kabaka mu ngeri eno abantu abanaafuna ekintu ekyo mu ngeri etali ntuufu bajja genda mu maaso n'okuba nga bakyawa Robert Kyagulanyi Ssentamu ye omukulu Abitex eyo endowooza ye y'obuntu agamba nti omukulu wano Lumbuye ali funded ne gavumenti eriko eya NRM era agamba nti omukulu ono baamusasula era bakyamusasula okubeera ng'ate ajjawo NUP ne Bobi Wine abanafu ye mu Buganda lwansonga omukulu Bobi Wine mwasinga ate obuwagizi omukulu ye bwato bwalowooza ku nsonga eyo ffe tetujja zigumiza nnyo katulinde Lumbuye kyanaamugamba kubanga omumanyi Lumbuye tica agenda avaayo atubuulire eyo nga kujjayo nenkutwalako ku sayidi y'omukulu MC Mariachi munnange omukulu wano yagenze n'ayogera ku ky'abasiraamu naye ate MC Mariachi era avuddeyo ye kennyini ku TikTok handle ye n'abeera nga ate apologizinga eri abasiraamu n'abagamba bannayinza enkola ebintu bingi ku ddiini ez'enjawulo naye ekibeera kyabakozesezza engeri basseeka ab'enjawulo gye bavuddeyo ne bamwataakinga ate yavuddeyo n'asobola okubeera nga yeetonda ekintu ekirungi ennyo omuntu singa ategeera nti akoze ensobi n'avaayo n'agamba mu nsonyiwe babeera balina omusonyiwa MC Mariachi ekyo wakoze kyalaze kintu kikulu ate kubeera nga ate you value your professional ebyo byonna bibeera ku Clarity Source 256 nkwebazaga omulungi atugoberedde okola kyamaanyi nnyo please subscribe atanaba notification bell togerabira mubeere bulungi mweba